n'okulamula bikwatagana n'abo bannannyini kitabo nga Allah subhanahu wa ta'ala yabalalikako ki alla yaakulu obutalya wala yashrabu era okubeera nga tebanywa wala yankihu ba'da an-nawm n'okubeera nga tebawasa oba nga tebeegatta ne bakyala baabwe oluvannyuma lw'okubeera nga beebase. Kiri kite kino nti abaatukulembera bwe yabanga asiibye faghalabahu an-nawm otulo ne tumuwangula mu biseera by'okubeera nga asiibulukuka agenda okudda engulu ng'obudde obw'okusiibuluka bukoze eki buweddeko, oyo yabanga takkirizibwa kuddayo kulya kantu konna. olwo aba agenda kuyunga asiibe n'olunaku lw'enkya nga talina kakoze atya, nga talina kaaliddeko. bitegereka bulungi. ay idha naama ahaduhum lam yut'im hatta al-layla al-qabila, omuntu bwe yeebakanga n'abeera ng'atuusizza ku kiro ekirala yateekeddwa okubeera nga awonna aba talina kaalya. okutiba dhalika ala al-muslimina kama bayyannaahu. bwetyo n'abasiraamu nno Allah subhanahu wa ta'ala bwe yasinduka omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabo ne babeera nga balina kutambulira ku ekyo nga bw'oba wasiibye otulo ne tukuwangula ebiseera ne bituuka eby'okusiibulukuka banno ne balya nga ggwe weebase olina kuyunga buyunzi kye bayita siyamul wisal, okusiiba kw'okuyunga nga tokkirizibwa naawe kubeera ng'olya. amakulu mu kaseera ako tewabeera oba mu biseera ebyo tewaabangawo kulya kye bayita daaku. falamma nusikha, naye omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah bwe yamala omutuma etteeka eryo ne lisangulwawo bingi ebyaliwo. amala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisahurin, omubaka sallallahu alaihi wasallam n'alagira nti baba siraamu balina okubeera nga balya kye bayitaani kye balita ddaaku tafriqan, ng'ekyagendererwa ekikulu kukwawula baina sawmina, wakati w'okusiiba kwaffe wa sawmu ahli alkitab, n'okusiiba kw'abali bannannyini zabuuru tawraatu ne injil, amakulu abannabbi Musa, aba Daawuda n'abannabbi nabi Isa alayhi salatu wassalam. عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه حديث فكو عمرو متبن وعاص اقسمك الله كبيرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمزمو مكوا الله كساسنا من مجبرك قال يا جامبا فصلوا انجورو ما بين صيامنا اري وقت وكسيبا كفي وصيام اهل الكتاب نو كسيبا كوابري بدنني كتابو akilatu sahur, kulya daaku. akilatu as-sahar, kulya kiki enjawulo eyawula wakati w'okusiiba kwaffe n'okusiiba kw'abali kulya daaku. mujjukire tugambye nti abaakulembera bwe baasiibanga otulo ne tumuwangula ne yeebaka n'abanga mu biseera by'okusiibulukuka tasiibulukuse yayungangawo buyunzi n'asiiba olunaku olulala, amakulu n'amala ennaku bbiri nga talina kakoze atya, kaaliddeko. kati etteeka eryo ne lisangulwawo. omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama kwe kutugamba nti ekyaleeta etteeka eryo okusangulwawo kwe kwawula tafriqan, kwawula baina siyamina, wakati w'okusiiba kwaffe wa siyami ahli alkitab, n'okusiiba kw'abali bannaffe abamaliriza okusiiba kwabwe. Amr bin Aas radiyallahu ta'ala anhu kwe kutugamba tifaslu, enjawulo ma baina siyamina, eri wakati w'okusiiba kwaffe wa siyam ahli alkitab, n'okusiiba kw'abannannyini kitabo. akilatu sahar, kulya ki? kulya ddaaku. kyova olabanga batukubiriza nnyo ab'ebitiibwa okubeera nga ddaaku tetumuleka. tewabeerawo mbeera yonna gw'omusiibi ekulesa kulya ddaaku. tugenda biraba wano wansi. okulya ddaaku bukulu ki obulimu?
aganti as-sahuru baraka, as-sahuru baraka. Abazze n'ebitabo awo ng'otandika okuwandiika as-sahuru baraka, abanga okulya ddaaku mukisa. Hadithu ya Salman radiyallahu anhu qal, yatugamba Salman okusima kwa Allah kubeere kuye, yagamba albarakatu fi thalathatin, abanga abanoonye emikisa mugende muginoonye mu bintu bisatu. Albarakatu fi thalathatin, omukisa guli mu bintu bisatu. Olwaleero bannaffe bangi banoonye emikisa naye nga bagireka waka we bawangaalira, ne bagenda mu masabo basobole okubeera nga babawa emikisa, naye ngaemikisa balina gyo waka. Ekisookera ddala abawandiika aljamaatun, okubeera waki, okubeera obuki, obumu. Yani bwekuba kusaara nga musaalira waki, musaalira waki, bwekuba kulya nga mulira waki, wamu. Era ekigambo kino inshallah mbadde nsomesa ennaku zino nga nkubiriza bembadde ntera okubeera nabo, ngamba nti abange tuddeyo tulye emmere bakadde baffe nga bwe bagiryanga. Sekagwa owa muzeeyi Allah musaasire, wakwatako kasuwaaniko n'ogenda n'ositama wali, madde mulya mutyewomu. Twaliranga ku lujjuliro aljamaa, oba ntegeeka bulungi. Naye olwaleero ekisinza okuleeta ebizibu be baana baffe okubawangaaliza kusena n'omuwa kasuwaanike n'agenda n'asitama eri. Tebayize ntuula gye batuulamu mu bantu. Kyovudde olabanga ebiseera ebisinga obungi abaana baffe bajja mu mizikiti, bano bayimaamu bo bagamba nti tuula bulungi, n'abaana tebamanyi batuula mu baki, mu bantu. Omwana ajja n'asitama amagulu bw'ati, ali mu bantu n'alina wano mu maaso, amagulu n'asitamya bw'ati. Naye abaana ffe abaalira ku lujjuliro tosobola kutuula bwe tuti. Ago ge mazima. Twatuulanga ku lujjuliro n'omala engalo zino n'ozi kuzanjuza bwati boti, maama ng'ajja kuteekamu ekitole ky'ettooke ekikola kitya, ekyokya. Awo wonna baali bayigiriza mpisa, nga tosobola kutuula ng'otudde osimba ggiri wekoze etya, otya ng'osimbye olukono baatemanga butemi n'ogweri. Olwaleero abaana baffe olw'okubeera ng'omwana olumukwasa akasuwaanike n'agenda n'atuula emmanju w'ekiyungu, alya asitamye, tamanyi batuula mu baki, mu bantu. So bakadde baffe bano baayagala nnyo okuliira owamu abaana bano basobole okuba nga bayiga eki, empisa. So nga ate fiihi baraka, okuliira owamu mulimu omuki, omukisa, mulimu omukisa. Muddeyo mugule ensiniya abange, abaana baffe tubatuuze ku nsiniya. Naawe tuula taata ne maama, ojja kumanya akaanako bwe kaswankula. Ogenda nti Mustafa tebasankula, bwe baba balya tebaswankula. Naye omwana gwowadde akasuwaanike n'agenda emmanju, n'obimanya ddi ebyo? Hakka ntoyinza kubimanya. So tuddeyo abange, obwavu buno obutuluma obususse bwe butwetedde ebintu bingi. Naye olw'okubanga emmere eno eyawamu ebeera n'omukisa, muddeyo mugiteeke wamu, gye musuubira nti temala baana bammwe ejja bakola kiki, kubanga fiihi baraka. Aljamaatu baraka, obumu kiki, mukisa. Athaniya, omukisa ekyokubiri kye gulimu atharid. Emmere eno bagamba emmere bagita mukyaŋŋanyiko. Mukyaŋŋanyiko kitegeeza emmere entabike n'ennyama. Enjogera ennyangu yalibadde katogo, naye tunayogera akatogo mujja kutegeeramu muwogo na bijanjaalo, kubanga abasinga obungi kyetuyita akaki, akatogo oba amatooke n'ebijanjaalo. Naye baali bategeeza emmere eyo ebeera erimu ennyama y'embuzi ng'ate erimu manya banyama ya mbuzi
batera ogitabika n'eŋŋano kati tibiyinza okuba nga si byangu nnyo okufuna naye bwoba ofunye emmereyo notekamu ennyama y'embuzi omuceere ogwo gwanguwa n'ebirala mulimu omukisa mu bifaananako bwe butyo. ekyokusatu nagamba wasahur n'okulya ddaaku mulimu omukisa. bangi begayirirawo nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala kyeyafa agamba tuwa bil ashari hum yastaghfirun, ne mu kulya ddaaku abantu batuulako wansi ne begayirira Allah subhanahu wa ta'ala ne bagamba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. ekigambo ekyo kitono nnyo naye kirina amakulu mangi, kirimu ebirungi nfaafa. daba nabi nuhu alayhi salatu wassalam suratu nuhu bwamala okowoola abantu baganye adduka aloopa eri Allah tabaraka wa ta'ala agamba fakultu staghfiru rabbakum, omulezi wange Allah abantu bombagambye mwegayirire omulezi wammwe Allah innahu kana ghaffara, gwe mbagamba okwegayirira Allah tabaraka wa ta'ala musonyiye. ekyo munaaba mukikoze ne mwegayirira yursili samaa alaykum midirara, Allah tabaraka wa ta'ala ajja kutonyesa enki, Allah ajja kutonyesa enkuba. kugamba astaghfirullah Allah tabaraka wa ta'ala natonyesa eki enkuba. wayumdidukum bi amwalin, sekyo kyokka Allah tabaraka wa ta'ala ajja kubawa n'ensimbi. wayumdidukum bi amwalin, ajja babunduggulako omudiri gw'ensimbi. seka gwamba abantu abakulu bayogeranga gundi alina omudidi gw'essente, tugamba ekigambo omudidi oba bakijjawa, naye bwe twasoma aya eno twangola okutegeera nti ekigambo bakijja luddawa. wayumdidukum bi amwalin, Allah ajja babundugulako omudidi gwaki. era bayogeranga omudidi ogyali mirembe gyaffe mwe abasinga obunyite mubimanyi ebyo, omudidi gw'ensimbi. ligundi alina omudidi gw'ensimbi, omudidi kyeki kitegeeza sente nki nyingi. naye omuntu bw'anaagamba astaghfirullah wayumdidukum bi amwalin, Allah ajja babundugulako omudidi gwaki. Allah ajja babundugulako simbi, ajja zibawa. wa banin, sekyo kyokka Allah tabaraka wa ta'ala bwe munaagamba astaghfirullah astaghfirullah ajja kubawa n'abaana. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu biseera byewabeerera nga mukulembeze wa busiraamu, abasajja basatu bajja gyali, omu yajja washaka ilaihi iyali, omu n'aloopa oba neyemulugunya obwavu bwali bumuluma okukamala. n'amugamba nti ya amira almuminin, owange omukulembeze w'abakkiriza, obwavu bundi bubi. n'amugamba astaghfirullah, genda oyitize ekigambo ekyo astaghfirullah astaghfirullah. oyo n'agenda, baabali awo omulala najja, akaseera kayinza okuba tekaali keekamu, naga nti ya amira almuminin, owange omukulembeze w'abakkiriza, nze ekigambo kyennina, ekizibu kyennina kya bugumba, omukyala mulina muto, nange nkyageewulira, naye maama myaka gigino gitambudde tewali kavaayo. tye bugumba wenkuto yakuzaala mwana, naga nti qul astaghfirullah, genda ekigambo ekyo okyogera okiyitirize, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. oyo n'agenda. wajaa rajulu thalith, omusajja owokusatu naye najja, washaka ilaihi, ye n'aloopa oba neyemulugunya nga ye obuzibu bwa njala ewaabwe, ng'omusana gwase gwokyezza ebintu byonna, bibala byonna bikaze. n'amugamba nti qul astaghfirullah, genda ogambe astaghfirullah. naye n'agenda n'akyogera ekigambo ekyo. kyo kitegeeza ki nti ekigambo ekyo mulaba ng'ekitono,
ne inda Allahi azim, mumaaso ga Allah kinene, mumaaso ga Allah kinene. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyava agamba lumu ti inni masimanze Muhammadi sallallahu alaihi wasallam la astaghfirullah, negayira omulezi wange Allahu tabaraka wa taala fi kulli yawmin, mu buli lunaku aktharu min 70 marra, emirundi egisukka mu 7. Wa fi riwayatin, mu hadithi endala nabeera nga yagamba ti inni masimanze Muhammadi la astaghfirullah, negayira omulezi wange Allah aktharu min 100 marra, emirundi egisukka mu 100. abange man minna, ani mufata kisobola ekigambo ekyo? mufa abali wano olwaleero n'abatuulira obuwulizi saidi eyo, ani atakisobola, atasobola kugamba astaghfirullah hakan bw'otunulamu nga taliiwo? nina bwe nakisomesezaako, twabadde mu baana naye abaana bato batunageza okuvanga nti mpozi ngambye ntya, so kugambye astaghfirullah, tyamma gwe ngambye ntya ntogambye astaghfirullah, kiri kitakufa abakulu ate olwaleero. so segesigamba tukisobola ne twegayalirira buki, bwegayalirize, ekigambo kiyitirize. abange mukigezeeko. niye mukwano gwange omu yaŋŋamba nti ekigambo ekyo bwe nakiwulira nga bwe wali mubakisomesa, fajarrabtuhu, nenkigezaako, fajarrabtuhu, nenkigezaako, obuzibu bwange bwali bwa bwavu. n'agamba nti naye mmala ebbanga nga muwaleti yange temubuzeemu mutwalo gwa nsimbi. abange jarribuhu, mugende mukigezeeko, ate si byakugezaako, mugende mukikole. Allah bwakuwaawo akaseera n'otuulamu astaghfirullah 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 astaghfirullah, buli ali wano akisobola. omukyala ng'oli mukuwaata mmere tokisobola, omukyala ng'oli mukusaanika tokisobola, omwami ng'oli kulanda oli mubazzi tokisobola. ani atakisobola akola omulimu atasobola kukyogera? driver atasobola, ani atakisobola? fenna tukisobola. kisobola nga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatuuka otugamba nti kullu ummatin, abantu b'ekibiina kyange bonna, sayadkhuluna aljannata, bonna bajja kuyingira ejjana, illa man aba, okujjako ali bakoze atya, ali baaganye. qila waman yaba ya rasulallah, basahaba bambuuza tiwange omubaka wa Allah, waman yaba, anayinza okugaana, anayinza okugaana okuyingira ejjana ya Allah? omubaka nga amaze ogitenda nti fiha ma la ayinu ra'at, mulimu amaaso begetalabangako, wala udhunu sami'at, wadde amatu gaffe okuwulirako. Sologana mujjana mulimu amaaso gaffe begatalabangako, wadde amatu okuwulirako. ani ataagala kuyingira jjana erimu ebifaanana bwebyo? buli muntu agikola atya? ajagala. naye bagamba nti gamba astaghfirullah, ate ngaokola oti mwana tunga ogaya, olunaku ne lugenda, olunaku ne lugenda nga mutuufu tolinawo otuddeko kukyogerako ti astaghfirullah astaghfirullah. ate wewala ogamba astaghfirullah, kiri astaghfirullah, kiri ani basi toluganda, kiri ani? astaghfirullah. tukiyitirize mu kaseera kaddaaku awo wooliira ddaaku, kikole kiki, kigambo kiyitirize. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atusaasira. abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu alayhi wasallam, yagaa nti inna allaha, mazima ow'ekitiibwa, ja'ala albaraka, yateeka omukisa, fi sahuri walkail, mu kulya ddaaku n'embipimo. mukulya ddaaku ne muki, Allah yateekamu omuki, omukisa mu bipimo byetupimira bannaffe, miizaani zetupima, tugezeeko okulaba nga tutuukiriza, kubanga bw'otaatuukirize, abalina amaduuka ge mutunda bwe mutaatuukirize bizibu. Allah subhanahu wa ta'ala yaboogerako n'agamba nti wailun lilmutaffifin, obubi obungi bubeerera abakola batya, abapimi, alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun,
abo abantu abapimira abantu bannaabwe naye nga bebapimira bakola batya minzaani baziwewula tebazituukiriza wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ate babeeranga mwana wattu bo bebabeeranga bebakola batya bebapimira baagala batunula nnyo with a keen eye batunula minzaani with a keen eye balabenga minzaani ekola etya etuukirira naye bo babapima mwana wattu tebafaayo naye Allah subhanahu wa ta'ala yabalabula laga nti ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun abantu abo abakola ebifaanana bwe beto balowooza tebazuukire di liyawmin adhim olunaku oluki olunene lwe luluwa Allah tabaraka wa ta'ala n'agamba yawma yaqumu nnaasu lirabbil alamin abantu ne bagenda okuyimirira eri omulezi Allah tabaraka wa ta'ala so fil kail baraka mukupima mulimu omukisa ng'opimye n'otuukiriza byokola otya byotekedda okubeera nga opima Abdullahi ibn Harith naye atunyumiza an rajul min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam atunyumizanga naye atunyumizanga waliwo omu ku basajja mu basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam lumunna yingira eri ow'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahharu ng'ali mu kulya ddaaku faqal omubaka n'agamba innaha barakatun baseruganda ekyo kyemuliko kyemuliwo okulya kyakulya barakatun kyamuki kyamukisa ataakum allahu iyaha owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yakibakola atya yakibawa fala tad'uuhu banyinaza abali wano ne baganda bange fala tad'uuhu daaku temukola nga kiki temulekanga bangi bawulyanga beekwasa nze bwe ndya daaku ankola bubi naye butamanya bwe bamulya singa omanya daaku bamukola batya bwe bamulya mwana tajja kukola ki tajja kukosa agantu wakawuno sahuru baraka dhahir n'ekigambo okugamba nti daaku wa mukisa kyeyoleka kitya liannahu ittiba'u lissunna kugoberera nkola ya mbaka Muhammadi wa yuqawwi ala siyamin n'ekirala daaku ono betumulya atuyambako kubasiibye ne bafuna amaki amaanyi they gain momentum bafuna kumaki kumaanyi abasiibye nga balidde kuki ku daaku wayanshitu raghabatun fi izdiyadi minhu ate abantu ne babeera nga bafuna amaanyi n'embavu okubeera nga beeyongera okugamba nti nenkya katukole tutya katusiibe wafihi mukhalafatu li ahli alkitab ekyokubiri mulimu okwawukana ku bannannyini kiki abatawuratu ne injiru ne zabur fa innahu la yatasahharun twalaze eddabbo wali emabega nti bo tebalya kiki baseruganda tebalya ddaaku lidhalika sammaahu rasulu alkarim nabwekityo nno omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam owekitiibwa daaku yamutuma alghidau almubarak ekyokulya ekyomukisa kama fi hadithai al-Irbad bin Sariya nga bwe kiri mu hadithi ya Irbad bin Sariya wa abi darda ne abi darda radiyallahu anhuma halumma abagamba ata halumma ila ghada'il mubarak halumma ila ghada'il mubarak abange mujje mulye ekyokulya ekyomukisa yani sahur yali ategeeza ddaako eyo nsonga emu ensonga yokubiri inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahirin Allah subhanahu wa ta'ala ne bamalayika be basabira kubali baki baddaaku bwe mbeera mu kulya ddaaku Allah subhanahu wa ta'ala ye tasaba ate asabaani asookola kutya okusaasira wa malaikatahu ate bamalayika be bo bamukola batya bamusaba kubanga bitonde ebimusinza Allah tabaraka wa ta'ala so mukaseera k'okulya ddaaku awo abantu kemugayalirira n'ogaana okuzuukuka mulimu Allah tabaraka wa ta'ala ne bamalayika b'okubeera nga bakola batya bakusabira Allah
yassa kusaasira bamalayika bo ne bakola batya ne bamusaba. walaalla min a'dami barakati sahur, era agamba nti tulabanga negimu ku migaso egisinga okubeera eminene gye tufuna mu mikisa gy'okulya ddaaku, anna allaha subhanahu wa ta'ala yashmiru almutasahirina bimaghfiratihi, allah awunyisa okusaasira kwe kwonna eri abali baati baddaaku. wayasbiqu alaihim rahmatah, n'ababundugulako okukola kutya okusaasira kwe. wa malaikatu rrahmani tastaghfir lahum, nga ne bamalayika ba allah omusaasizi bali mu kukola kutya mu kumwegayirira. watadu allaha an yafu anhum, basaba allah subhanahu wa ta'ala bamalayika abaddu bana bali mu kulya ddaaku allah abeerenga abalekera. liyakunu utaka arrahman, babeere abaddu allah batadde fi shahri alquran, mu mwezi gwaki fi shahri alquran, mu mwezi gwaki mwezi wa quran. obujulizi bulwa hadithi ya abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala, abi sa'id al-khudri okusima kwa allah kubeere kuye qala, yagamba qala sallallahu alayhi wasallam, yagamba omubaka wa allah okusaasira n'emirembe gibeere kuye, as-sahuru akilatu baraka, abanga okulya ddaaku kyakulya kyamuki kyamukisa. fala tada'uhu, temukulekanga. walau an yajra ahadukum jur'ata min alma, waddoomu ayeeyo lumira lwamaki oba lwendo lwamaki. fa inna allaha wa malaikatahu, olw'ensonga nti allah tabaraka wa ta'ala ne bamalayika be yusalluna ala almutasahirin, allah subhanahu wa ta'ala ne bamalayika be basabira kubali baddaaku. ekigambo mbadde nkiddamu nnyo gamba ti allah talina gyasaba, yassa kukola kutya kusaasira, bamalayika bo ne bakola batya ate ne basaba allah subhanahu wa ta'ala. fayambagi, ekibeera bwe gutyo nno, fayambagi ne kigwanira alla yafuuta almuslim hatha alajir alazim, omusiraamu obutasubwa mpeereezo ez'ekitiibwa ennyingi min rabbi rrahimi, nga ziva eri omulezi waffe allah omusaasizi. wa afdalu suhur, neddaaku asinga okubeera obulungi almumin attamuru, neddaaku asinga okubeera omulungi eri omukkiriza kulya nki bannange ntende. amma capati zaffe nnya, kigere kya nvubu, ebikopo by'amata 2, osobola osibire eddala enkokoto, bavuuka oba olya nti nasibye enkokoto, era amakubanga saagisibye singa sikoze eki osanga saalisiibe, nasiba capati ezi, ebikopo by'obuugi bimeka, n'ateekako negirasi z'amazzi meka, n'asiibira ddala ate nga munafu okamala. bw'olya ebifaana bwe bityo ebisusse, ate mwana watte ofunamu buki, ofuna bunafu, tojja kusobola. qala sallallahu alaihi wasallam, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ni'ma sahuru almu'minu attamur, daaku asinga okubeera omulungi eri omukkiriza yoyo gwaliddemu enki basaluganda entende. faman lam yajid, naye musajja wattu atasobodde kufuna ntende, falyahrus an yatasahhar walau an yajra jur'ata min alma, atasobodde kufuna ntende bakugambye lwana ne begabeera mazzi ogakola otya ogobeere ng'oganywa. nteeka mungi lima dhukira wali qawluhu sallallahu alaihi wasallam, nga bwe kyogeddwako tasaharu walau bijur'ati alma, muliddaaku newankubadde nga olina lwendo lwamaki. ze maama wange mulaba ebbanga eddene lyonna lyawangaala oba lyakyawangadde kuba akyali mulamu, saamulabako n'akatono ng'alya kamere, yanywanga maki mazzi, era yagamba nga hakimu mumpa amazzi gange, naddala nga baawe amaze okufa, kubanga luli yaze okukanga dda baawe n'amuwa amazzi, naye nga amaze okufa, mumpa amazzi gange baana bange. maama waffe ne tumuwa maki, ne tumuwa amazzi ge, n'abeera nga ddaaku olw'okuba akilatu baraka, kyakulya kyamuki, n'abeera nga takoze atya, takisubiddwa, n'asigala nga nakyo akiridde. ekyokusatu nga mumbuulira obudde bwange, taakhiruhu,
daaku taakhiruhu daaku ono tukubirizibwa kangambe tuvunanibwa oba tulagirwa kumulya kikeerezi. wayastahabu taakhiru assahur ila qubairi alfajr daaku tutekeddwa kumulya nga wabulayo akaseera katono alifajiri ekole kiki eyimirirewo lianna nabiya sallallahu alaihi wasallam wa zaid bun thabit radiyallahu anhu kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam ne zaidu mutabani wa thabiti radiya okusima kwa allah kubeere ku ye tasahara baali addaaku falamma faragha tasahara baali addaaku falamma faragha bwe baamala okumumaliriza min sahurihima okumulya addaaku waabwe qama nabiyu sallallahu alaihi wasallam ila sala fasalla baamala okulya addaaku mbaka nayimirira nagenda nakola atya bandasoluganda nasaara kiri kumu olwaleero ddaku bamulya ku saawa 9:00 noddamu nokwebaka nowekola kiki naye mukwano gwange ali fort potro yomu kubanza okusobola okulya ddaku buludaku yanza okusa ku saawa 9:30 basoluganda mulange aka akaseera kozuukamu ako otuwo teguddamu kukola kutya 9:30 buli abalya ddaku mu biseera 9:30 saawa 10:10 muddamu okwebaka. mukuddamu okwebaka kwammwe essola ya fajiri nebakola etya nebayitako olabye gubeera musango oba si musango naye nga omusango okufuna lwaki kulya ddaku mu butali biseera byaki kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam ye bwe yamalanga okulya ddaku nga tewali kaseera kakola katya kaddamu kakola ki kakwebaka. ntegereka bulungi era alaga nti ebiseera ebyo aga nti wadukhulihima fi sola n'okuyingira kwabwe ku musola kakadiri ma yaqra'u rajul 50 ayatan min kitabillah kyekigero omuntu asobola okusomera aya 50 mu kitabo kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala. faqad rawa Anas radiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radiyallahu anhu Anas atunyumiza nga yajja ku Zaid mutabani wa Thabit okusima kwa Allah kubeere ku ye agamba annahu qal yagamba tasaharna ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam twali addakurumu nombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-sala buyamara okulya addaku nayimirira nagenda nakola atya nasara qultu nembuuza kam kana baina al-adhani was-sahur obudde bwali bwenkana ki wakati obwali wakati w'okwaziina n'okulya dda amakulu okwaziina okwokusaala subuhi si kulya okwa Bilaali kubanga omaka yatulaga nti Bilaali inna Bilaala yuadhinu billayl Bilaali ayaziina kiki era bwe mba muwulidde okwaziina kwa Bilaali tekubagaananga kulya kwammwe mugende maaso n'okulya. wa amma adhan Abdullahi ibn Maktum naye kwazina kwa Abdallah mutabani wa Maktum ye yali omuzibe bwe mukuwuliranga okulya mukole kutya mukomyawo kubanga ye ayaziina fajiri emaze kukola kutya emaze kusala kitegeka bulungi tegeeza nti akaseera kabeeranga katono nnyo omuntu wasomera eddakiika manya aya 50 tugenza tukigezaako ebbanga esinga eddeneko kale tugambe dakiika 10 emambya nekola etya nesala kati gwe yalidde ku saawa 10 ne rediyo zaffe zitukubiriza nnyo banange ddaku aweddeko sibakubiriza kujemera rediyo zammwe naye bwe bagambanga nti ddaku aweddeko ntegereka bulungi ajati gwe fulumako wabweru otunuleyo oba emmambya beekoze eki olwaleero abasaze ba subuhi emmambya esala ku 45
14 munkakasi basoluganda basaze basobwe 14 emambi ebesaze zebabagala okulya ebesaze basoluganda nze wiiki eringa emu emabiga nalya ddaaku wange bemaliriza nentuulako wabweru ku kabalaza kange nalimala mu 15 bwezito nali maliriza nentuulako wabweru konze kandabe bannaffe bana batukubiriza 15 15 haqqan ng'emmambya tenakola etya emmambya nagenda okulaba yagenda okusiga bwe ntunula kasimu kange 15 haqqan ng'emmambya lwekola etya naye eno babaganye dokukola kiki okulya bannange mulekeraawo obudde buyise temuyededede abange nammwe mufeeyo obusiraamu mubufeeko muleme kubeera nga buli kimu bakibagamba buki man lam yahtamu bi umuri lmuslimin falaisa minna omuntu atafaayo ku nsonga y'abusiraamu tabeera wa muki naawe faayo ntegereka bulungi naye abantu 10 kitundu nebamala okulya ddaaku miskin ogenda okulabanga omuntu ali board alina kuddamu kukola kutya kwebaka alina kuddamu kwebaka wakati awo ki ekigenda okubuzaabuza kubanga basinga obungi nekulani tetusobola gikola kisi tesobola gisoma kubanga amanyi ogisoma okimanyi okuba ku 10 kitundu ng'olidde eddaako awo ayinza okusoma ejuzu meka ejuzu 2 naye batugambye omubaka yasoma manyi ekigero kyeyatuwa kyakusoma aya 50 ejuzu erimu aya 5 so ekyo nakyo tukyegendereza ab'ebitiibwa ntegereka bulungi hukumuhu okulwa dakwona alamulwa atya lidhalika amala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam olwabino betumaze okulaba emabega byonna mbaka sallallahu alaihi wasallam yalagira n'agamba nti amuran muakkada daku munywevu nnyo nsonga nywevu nnyo omusiraamu yali badde amukola atya kuba twalaze edde emabega eno nti fasulu ma baina siyamina wa siyami ahli lkitab enjawulo eri wakati w'okusiiba kwaffe n'okusiiba kw'abali akilatu sahu kulya ddaaku kati oyagala kubafaanana oyagala kufaanana bali man tashabaha biqaumin ono mwalimu yabisome idhan man arada sawm bi an yatasahar omuntu yenna alina okulya ddaaku agamba nti yali badde alya ki omuntu yenna agenda okusiiba yali badde alya kiki waman arada an yasuuma falyatasahar bishaiin yenna abasazeewo nti enkya ŋŋenda kusiiba baako akantu kooteeka muki mu lubuto waqala tasaharu fa inna fi sahuri baraka natugamba sallallahu alaihi wasallam muli ddaaku kubanga mukulya ddaaku mulimu emiki nteeka bulungi idhan abebitiibwa barakallahu fikum wajazakum allah khair obudde bwange obwampeereddwa bwobuto bafaananye naye nga omusomo gwaffe gubadde gukwatagana kulya nakiki kulya ddaaku nga nyongera okukubiriza ogwange omwoyo n'ogwammwe okubeera nga olubeerera tetusiiba nga tetulidde kiki ddaaku tusobole okubeera nga twawukana ne bali bannanyini kitabo barakallahu